era nga tuli wamu ne meya wa Kachiri Town Council meya Bisaso twongera kwebaza abantu ba Wakiso bonna abayongedde okuba nga batuwagira abawagidde umbrella abayimirire naffe nga tukulembera president Yagulanyi Center mu National Platform naye waliwo ensonga z'ebibuga si bya Wakiso mukka naye ebibuga mu Kampala ne mu Uganda yonna ebikyetaaga okutereeza ensonga z'ebibuga zirakuba za njawulo nnyo ekisobola kubanga tulaba nga ssente za PDM n'ebibuga nga Kachiri Town Council emiruka gyabyo ne ziba nga ebibuga ebyo bikyaweebwa ssente zezimu n'ebyalo ebibuga n'otunuulira ssente ezijja tunula road fund yajja ng'ebibuga nga Kachiri bino ebirina okuba nga byongera okuyambako okutereeza traffic agenda ekuyima naye ebibuga enguudo embeera yamu tunula eri ebusujja byonna erina gye tuyise so tusaba gavumenti mu ngeri enjawulo ebeeko fund endala gyetunulamu mu ebibuga bino town councils n'ebibuga municipalities ng'eyekira Nansana Entebbe ne Bakiri Ssaabagabo tusaba obwenkanya bwongere bukolebweko ebibuga bifune affirmative action kuba ebibuga bya Uganda birina population nene nnyo ku byalo naye nga tebyetaaga okuba nga abantu abo babibeeramu basobola okufuna services ezisaanidde. Abakulembeze mwenna oba muna bagenda okulonda mulonde busobozi n'ettaka lyaffe era bwe tugenda okuteeka kooti nga bw'ojja wano bakutte mu kooti ng'abantu tebakaluubirirwa banoonya transport ate ne zinaakweyimiririra. Tugenda kufuba okulaba nga tukola ebyo biki ebyetaagisa Kachiri yaffe okugenda mu maaso naddala ebyenjigiriza ebyobulamu ebyenguudo ebyamazzi byonna buli muntu yenna yina faayo n'abaana bato bafeeyo ne bajjajja.